Njala soka mbatume okubatuma njala soka njagala musoke musindikirize video eno mugisharing buli muntu oyina akapesa kasharingira abantu 10 niyo solo sharinga kabantu 10 ngosharinga mu messenger solo kusharinga mu WhatsApp osobola okubira omuntu esimu omusindikira no mu message no muganje wayo mukuru atumbodde ate tube tusobola okubanga no bategeza bannaabwe abo bango sharingira oyina abantu 10 kwata sharingira abantu 9 emwe sembayo ogikwate ogisharingire ku account yo oba ku page yo ebenga n'abantu abali ku page basobola okulaba video eno kuba kati gemagezi getwafunye kwata video eno sharingira abantu 9 asigadde yo 10 omukwate ogipostinge ku account yo ku Facebook oba ogipostinge ku page yo oteke konti Lumbuye live chiwedde go postinge buli muntu ajja kubanga alabira ku account yo ku page yo abata sobode kufuna access kuba zino page bazikwata mu mukiwulira tugezaako nnyo okuzitereza naye nga si kyakuba bazijjako endaga oba notification nti omuntu azze ku live so tulwana bulwanyo okubanga kwetuli n'abantu okubanga bakyatulaba kale bwe tuvaawo bwe mmalaawo njagala kwebaza bana Uganda mwenna abakyali ku mutimbagano nga mukyakola program njagala kwebaza ku mwena ba foot soldiers abali ku ground mwe bali kukola mulimu gwa kuweereza gwanga na buteetirira njagala kwebaza mwena bakola program ku TikTok abakyali mbyobufuzi n'abakyagala eggwanga batumiddeko nnyo njalo tumira ku bannange tukola emirimu gyegimu ku bwenyi bw'ekitabo mwenna abakola emirimu gyegimu abakola live bulira naku nga temusobola kufumana naku 3 nga temukoze n'abazikola naku mbalamusizaako mwe bali kubanga mukola emirimu egyo abali mubasala mu video nammwe baagala nnyo njagala muyige ekintu kino bw'oba tosobola kwogera commentinga osobola okufuna engeri gy'osala mu video zino n'otandika ozipostinga ku TikTok account zammwe nchiddamu osobola okukwata video namba oba n'okola screen recording noba nga recordinga video no butundutundu ng'obusindika ku account zo eza TikTok, Facebook, ng'ogamu WhatsApp ne ku Twitter na kino ekintu mukikole kubanga bw'oba tosobola kwogera fate nga boogera information tubajjibaga mugitambuze mugezeeko nnyo okusharinga information eno netuuke ku bantu kubanga mukimanyi bulungi nti kati abantu information bagijja ku social media si ku TV si ku radio z'e Kampala osobola okukola screen recording ku simu yo osobola okudownloadinga video eno n'ogitematema mu butundu obwenjawulo n'ogenda nga obukasuka mu WhatsApp groups n'ogenda nga obuteeka ku TikTok n'obuteeka ku Facebook n'oba nga obusaasanya buli muntu asobola kuba nga afuna information kale bwe nvaawo mmala okubaga okusharinga then njala kubagamba muntumira abantu malwamanga bakomewo wajja wano njala kusokera ddala mu mpitire omukulembeze wange omulondo Kyagulanyi Ssentamu so Mr. President nkusaba okyameko okuwa neddakiika nsobola okuwa amawulire agatalinda ate neeyongereyo kale wono omukulembeze wooli oba omuntu yenna akuliraanye nsaba beere ku video eno tusobole okufuna information eno kubanga nawo wano amawulire ago by'okwerinda gy'oli nago ngayiseewo njala muntagingireyo seriti bahabalo tabasira mutano wa kale kyensere tonzezede nsanga bisibira nyini kabiyonje etambula lukwata senior abeereko wano mutabani we daily drinking general DDG muhoskanye lugaba njala obeereko wano njala kubeereko Jeno Kahanga Muhanga kojja abeereko njala kubeereko Jeno Salimu Salina njagala obeereko njala UPDF ebeereko mwena mbeereko njagala muntagingire wano njala muntagingire ani omulalaawo njala muntagingire ani omulalaawo njala muntagingire kale kyezi kayihula njagala abeereko kuno ku video ne bajjeno oba mwena abawumudde bannamagye nga mwawudde mu State House Entebbe njala mbere ku video eno tugitambule bulungi buli omu ajja kutegeera kikigenda mu maaso mu Uganda kale awo nsose kumalirizawo okusookera ddala njala tutwala okusaasira kwange eri mwannyinaffe komuledi munnaffe omulongo Nusfa Nakato bajjeno Nusfa Nakato kitalo nnyo mwannyinaffe okuba nti kazende boy oba taata munnange alla yamuyise n'amutwala gy'asinga okumwagala just twagala kwebaza Katonda olw'obulamu bamuwadde okuba nti atulekedde ekibala ekikyali ku nsi nga kirwadde ensi yakyo wonna wooli Saalongo eyazaala Nakato Nusfa alla akukingirize ateeke ebyo byonna akuteeke ku minzaani ebirungi byewakolera eggwanga bibenga bisinga ebibi asobole okuwa empeera ey'olubeerera osobole okubanga otuuka mu ggulu mirembe kubanga otulekedde ekibala ekimu ku nsigo ze wasiga ku nsi kale mwannyinaffe Nusfa Nakato kitalo nnyo ekyamuzeeyi nkimanyi nti olwali muyinza okuba mumutaddeyo Mukama amuwumuze mirembe butyo bwe nvaawo ate njala saasira muganda affe bwe tukola emirimu gyegimu kuno ku social media muganda wange Masaba Faustini awonna wooli kansulenti oli bulungi ntegezeddwako oluvannyuma nti wadde ofunyeemu akabenje manyi emirimu gino kikola abantu abasinga tebamanyi emirimu gye tukola oyinza okuba nga olaba wano omusajja avuga pikipiki alinga wa bodaboda naye ng'ali Bulaaya oba nga avuga emmotoka kale banenjala bategeeza ne muganda affe oyo olunaku lwaleero afunye akabenje muganda affe Masaba Faustini owa Masaba Media Channel afunye akabenje kansulenti naye
ali bulungi Allah kyamukengeriza kale muganda ffe Masafa Austin kankwagaliza okubanga joli ero suka bulungi kubanga tushakwetaaga obutalo kyagenda maaso tunaba tutandika butandisi namwe abafunye obuzibu bw'enjawulo mukama abakengerize kale kansoke mpisa obulanga obiri buno tuleke tutandike video eyatulese olwaleero. Alright, mwenna abalina essubi ery'okutambula ng'oyagala okutambula omwaka ogujja nina conference zino bbiri ziri mu ggwanga lya Canada wabula mu biseera eby'enjawulo. Osobola okukubira ku masimu abantu bengenda okukuba bano osobola okuba ng'oyogera nabo ku nteekateeka n'obabuuzaako bw'olaba kikolera osobola obbakubira n'okuba contacting ne mwogerako nabo. Conference esooka eyitibwa the International Conference on Health Care and Social Work. International Conference on Health Care and Social Work. Theme oba omulamwa health in a social perspective. Ba international delegates babeetaaga baagala ne ba local delegates babeetaaga. Omusomo guno oba conference ero egenda kubeera mu kibuga egenda kubeera mu nsi gye bayita Canada wala mu kibuga kye bayita Ontario Sans City. Address oba endagiro ejja kubeera ku 7 Don Mills Road, North York on M3C 1T3 wejja okubeera powered by GEC Global Events Canada. Oyagala okubuuza ku CEO wa conference eno ojja mufuna ku simu ku WhatsApp ye eyakasalaba that is +164 7702 2922 ojja kuba omufuna oba ku simu eri direct eri +1 43 72 88 98 62 ojja kubanga omufuna. Conference eno ejja kubanga etandika mu gw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 21 ekomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwaka 2024 mu mwezi ogw'olubereberye gwe tuyita January. Eno conference bwetyo bweriyo eyo yongimaze njagala genda ate kalangako okubiri tugende mu maaso. Alright, akalango kano nako era ka conference era nayo ejja kuba mu Canada. The International Conference on Ending Malnutrition 2024 ejjatandika nga January 19 ekomekerezebwa nga January 21 omwaka 2024. Omulamwa oba kye tuyita theme better nutrition for better lives. Registration n'ebisingo byonna ojja kukubira CEO wa Extreme Music and Events Management omukyala Doreen Kajumba ku simu +16479290340. Era conference ene jatandika 19 omwezi ogwa January ekomekerezebwa nga 21 omwezi gwe gumu omwaka 2024. Conference ene ejja kubeera mu kitundu kye bayita Woodburn Banquet and Convention Center e Toronto, Canada. Nayo ya mwaka gujja ne ejja kubeera mu mwezi ogw'olubereberye era nayo yeno osobola okubanga okwata ku simu ezo nobanga osobola okuba ng'oyogera n'omukyalo oyo CEO ne tubanga tusobola okugenda mu maaso nga bulijjo. Alright. Awo tuvuddewo kansubire nti kati twagala tutandika ensasage ya live ya leero. Ekikulu kya byonna kusharinga video eno tuleke tugende mu maaso na buli kimu nga bwe kitambula. Njala tutandike tutya? Njala tutandike bulungi nnyo video eno nga tewali muntu yenna ateteeganya bulungi nnyo kyenjagala olwaleero. Ndowooza kansooke eddakiika 11 njagadde nsooke embeweemu akayimba kano kabawemu eddakiika ziringa 2 nga bwe tukuŋŋaana tuleke tugende mu maaso ng'abantu beetegeka. Njala mumpitira abantu bonna bwe mpise tugende mu maaso. Akayimba kano kansooke kabatereko kankyukakyuka tuleke tugende mu maaso. Freedom.
kayimba mukawulidde kamwana wanchuuka eyo offer najua buli muyimbi yenna nga alina message yanchuuka oluyimba londuzanyano ku Lumbuye Broadcasting Service provided tekuli corporate nduzanya ensine erumanya oluluwedde katugenze ku video eyandese. Alright, tugenda mu kigula lugikyalo sigenda bawa kalowoozo era nga njagala mu kigula lugikyalo njagala buli muntu yenna akyulirize bulungi nnyo. Tuleka tusibule tugende ku video eyatulese olwaleero. Mu kigula lugikyaleero ndayo bingi bitambula ku social media okwetolola Uganda yonna n'okwetolola ensi yonna. Munnange bagamba ng'oyagala okumanya ensonga nga bwe ziri ozituulanga bbali n'owuliriza amaloboozi bwe gatambula. Teweetabanga nnyo wali mu kintabuli, otuulanga bbali n'owuliriza ensonga nga bwe zitambula. Buti ne bwe tuba tuli mu nnyimbe ezaabizibwa, ennyimbe ez'okufiirwa, ebiseera bisinga bw'obanga oyagala okumanya emboozi nga bwe zitambula mu nnyimbe ne ku kyalo, totuulanga wakati wali ku kyoto. Tuula ebbali mu bitooke oba ennyimbe olujja gye likomekkereza eno mu bitooke eyo wabeera emboozi. Kati bw'obanga oyagala okumanya emboozi entuufu, beera ku social media netokomenti nga toyogera kiggwe, tuula wantu sirika owulire, ojja kutegeera ensi nga bwetegeera. Kale watigenda okuva ekigula lugikyaleero mbategeeze muwulire bulungi bino. Mu kigula lugikyaleero ngenda kijja mu lugero olugamba nti agamyuka akasolo munnange egamyuka n'omutezi. Nga ntandika ekigula lugikyaleero saagala abalina obwongo busiwuufu ate okukyusa ekigula lugi kino okiteekamu mmwe mulowooza ebiri mu bwongo bwammwe. Olugero lwenzijjamu ekigula lugikyaleero lugamba nti agamyuka akasolo kegamyuka bweppo n'omutezi. Kivunulwa kitya? Kivunulwa bwe kiti nti munnange omutezi ono wabanga atega omutego guno ebiseera bisinga atuyana era negamumyuka nga tayagala omutego no gwateze gutegulukuke nga tegunnakwasa ekyo ky'abayagadde ekikwasibwe. Emitego gino giba mingi nnyo. Waliwo egy'ensolo ennene egamba ng'emisolo enkambwe z'impologoma, nobeera emitego egikwata abantu bennyini, nobeera emitego egikwata enkofu, enjiri, egikwata enkwale. Emitego mingi nnyo. Naye engeri gy'ogutegamu ng'amaaso gakumyuse butyo n'akasolo kali bwe kaba kaguddeko nako era engeri y'emu gakamyuka kubanga tekakyasobola kweyinza kwejja ku mutego ogwo. Kati n'ebyobufuzi bya Uganda olugero luno oba olugero luno mu kigula lugikyaleero werugenda okubanga tusibuka nti agamyuka omutezi gegamyuka n'akasolo. Tutandise tutya? Munnange njala bagamba ekigambo kimu. Ebiseera bisinga omuntu bw'akugamba nti kino ekintu kiri bwe kiti mwenga obudde omuwulirize. Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Bwe yavaawo n'ayimba oluyimba labisa naye tetwategeera abasinga obungi tetwafuna message eyo. Najja n'atugamba bannalumansi bangi tetwabategeera. Nze kati ennaku zino sikyalina budde buyomba n'abantu nti ngenda kuvuma ekigambo gundi kuba kyenkuvuma okimanyi. Just muli mu bwongo bwe ndaba ng'oyogedde ekigambo kye mbadde sikusuubirizaamu. Munne enkulaba kyamulinga essalamu ali ansenke mmanya nti gwe okutegeerako kukomaawo. Olw'ensonga nti tugamba nti omweyogereze takusuuza kayanzi, omweyogereze takusuuza kayanzi. Ndabye abantu bangi nnyo ku social media nga boogera ebigambo ebikikinike. Anti munnange olaba Kyagulanyi yaggwamu, munnange olaba Kyagulanyi ali kino, munnange olaba Kyagulanyi ali kiri. Nabagamba bwe oyagala okumanya akolera Museveni tajja kubula bangi nnyo. Weebuuza omuntu atalina yafeesi mwakola obanga ali mu diaspora ali Kampala naye ng'akeera ku makya ne bamwagula data n'awala kata Kyagulanyi okuva ku Mbakya paka ku Mmandi naye nga kyamuwala katako akitunula ku Kyagulanyi kennyini kwakijja talina kizimba ggwanga oba kidifendinga bufeere buli mu ggwanga okubulwako eddagala okuwamba abantu ekitta abantu n'ebyenfuna ekyamu nga tasobola byogera kwabula ku makya akeera kumanya Kyagulanyi no munnange teyasenyeza mannyo n'akola live n'ayiika endusu munnange no Kyagulanyi teyasaniridde enviiri n'abeera okwo n'akola live engeregeze ne zimujja n'abeera okwo amaaso ne gamutwakaala n'awanvuwa amatu n'abeera okwo nga yenna n'ombuuza munnange otogubala ki oba olya Kyagulanyi kuno teyakubye ekikalu teyanyumye Kyagulanyi ate kati mwamulabye yagenze mu Amerika n'omugamba munnange waaki teweekumakoma nga gwe n'obaako ebintu by'okola bikuyamba ng'omuntu. Faamu tuli mu struggle eno nga tujirwanira lwansi yaffe so si lwa byanfuna
omuntu yenna ayagala ebyenfuna kyovula nti boogera bitakwatagana ng'empale za Museveni olina okukozesa omutwe gwe ebiseera ebisinga noba ng'oyogera ensonga ng'ebeesinga ku kintu ekigenda okuyamba abantu bookera ku makya n'otandika okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omutyoboola kiba kikwongerako ki ku nfuna yo kiba kyongera ki ku famire yo kiba kyongera ki ku ggwanga lyo kuba toli mukulembeze nti ofuga mu gavumenti ya Museveni wabula naawe oli mponga byoya naawe oli mponga byanga abantu abalala ffe ekitukozesa kino tukikola okubanga enfuga embi eri e Kampala ne service delivery enfu ate nga n'omusajja simu na Uganda afuga Uganda neggo beesinga kyo okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kati nze nina enkola egamba nti ebyo bireekaana bireekaanira ki ekiseera kigenda kutuuka bigenda kuggwa saagala mweraliikirire kijja kuggwa buli muntu muleka ayogere bw'anaakoowa ajja kusirika lwaki mbagayo ebigambo bino omuntu gwe bayita kirumira mpi 2 abatamanyi kirumira mpi 2 waliwo emisota gino egibeera naddala emisota gye bayita kirumira mpi 2 nga ne bw'okuba omuntu ogusooka ogweno gutambuza omuntu gweri kati abantu abasinga obungi mu Uganda bakirumira mpi 2 toyinza kumanya kikyayagala na kikyazaako tubadde awo nga baga Kyagulanyi yagwa ne Mukabula talina mbantu Kyagulanyi ali mu Buganda Kyagulanyi omanyi ku social media abeerako 24/7 abeerako bulungi nnyo era buli omu amulaba naye obanga olinako abantu babiri ku live Kyagulanyi abeerako ng'akulaba bw'aba teyakulabye wabitawo eddakiika n'afuna obudde n'agenda ku ssimu iraga amusooka mpe ku ssimu yemula buli omu amulaba n'amulaba kati era abantu bangi nnyo naye waliwo abasajja abakulu abakazi abakulu ng'olaba nti alina ne famire abalala bali mu diaspora balina kubeera ku bijja nga balongoosa bijja byewaabwe abalala balina kubeera nga balabira bazzukulu baabwe sinakini nga ne mu diaspora tebakyalina bye bakolayo kubanga egyo emyaka kasitoozi emyaka 80 ku nsawo oba tokyasobola kukola dde mu bakadde banno ate gwolina okuba nga olabirirwa bulabirirwa eri abalala nga ba street boy tebalina mirimu tebasobola kukola ba smart wire naye nga ali mu diaspora ali mu kuleekana avuma Kyagulanyi so nga ate yandibadde yeegatta ku Kyagulanyi ne tujjako olundabiro oli mu Uganda olwali Museveni ne tuba nga tusobola okudda ewaffe kubanga ettaka gyerina buli kimu kisooka n'emmere y'obwerere gyeri kubanga ne mu diaspora lwatukoze tosobola kulya kale abantu abo batunuulira nnyo babadde awo nga boogera ebigambo bingi ne batune nga amwaleke kati bwe tudda ku bantu bannamawulire obubaka bunajala mu mbeere Simon Muyanga Lutaaya akola ku YS bakola ku TV baka TV kali awo munnanga omwami oyo yasoma naye teyayiga so mwabamuwa obudde yasoma bulungi qualification azina naye teyayiga ekyokubiri ng'omuntu alinamu akasajja yalowooza nti yandibaddeawo Kyagulanyi waali naye nga it is impossible tekisoboka kubanga eyo ability tegirina kati yalowooza nti yandibaddewo ekyokulala kasente kaafuna tekamala ku radio wali already yayingira dda mu Hozi project badde omusuubira kwogera ki ekyo katukimaze yakola dda application esukka 30 ng'asaba okuva ku mulimu gwa RDC ogwa kaawo ne yeesimba nawo n'asaba n'owa minisita n'asaba n'okukolako mu state house tebannamuddamu myaka gyonna giyiseewo kati omuntu ng'apulayize mu state emyaka apulayize application eziwera 30 ng'ayagala okuva ku bwa RDC lwaki ne wa deputy RDC ng'ayagala obwa kaawo ayagala simanyi wa minisita ayagala obwaki n'okukola mu state house n'okukola mu intelligence ne bakuuma kitegeeza ye omulimu gwakola essaawa zino akola bandabe bampite mukulu egyo emyaka gyo tebakyagiyita wosiruwalidde ku TV ng'oyogera ebigambo bitakwatagana bw'otaasirwale mu ofiisi ate kino gye Museveni mwenna bamanyi agala bazina embaata za neti zina embaata zikabuzi kati muhanga goyo mugundi oyo babitani Muyanga Lutaaya bamuleke yasoma era ina qualifications naye teyayiga alina kyakyabulamu ng'omuntu lwalitegeera nti alina okukozesa obwongo ne boloze ebbiri ayimirire ng'omusajja lwajja otutegere mumuleke alina kwogera ebyo kati nalabye prime minister affe bambi mukyala Nabbanja mukyala Nabbanja temuvuma mumuleke bambi office gy'alimu office nene musinga obunene musinga n'emyaka ate munnanga alina okwogera ebyofuna kyalina okulya kati Nabbanja mulekete mumuvuma kubanga bambi bw'ogamba nti Kyagulanyi yasombye abantu bajja e Kampala noga nti abantu enambi yasombye abantu bajja e Kampala abantu abo tebakola kalulu era tebalina kye balina kwongera ku struggle Nabbanja oyinza omubuuza mukama we Muhoozi bw'aba agenda asumba abantu yo n'abasasula ssente okujja kulaala ye kina meaning ki temubavuma mubalage bulazi justi wako bagende nti kati ogambye nti Kyagulanyi abantu balina yasombe basombe era tebalina meaning mugamba ate mukama wa Muhoozi ne Museveni babasomba abantu no bowa ssente
kyo kiba kirina meaning kinnaku zino. Temuvuma Nabbanja mugabe bwe mama wayogedde ABCD naye mukama omuhoozi bw'aba asomba abantu kati wabadde atambula abadde akikola nga asinzira mu kooki era kimwongerako ki. Temuvuma Nabbanja babe muleke kubanga ayo office ye alina okukolamu ebyo. Temuvuma ye Nabbanja waffe yoyo gwe mumanyi musafiri tagenda kukyuka ne walituuka mugulu agenda kubuuza kati namugambe bulijjo gwe jjajja Godi kati jjajja Godi mpozi badde ogamba ki wano wendi mpozi ye muggulu kati nonga nyinza obutasobola jjajja Godi osobola okunzizaayo okitegeera era ayinza okwesimba bwati nakubira ne Katonda salute ngalo zagikubira mukama we Yoseriti bahabulwa kati omuntu w'ekika ekyo bambi temuvuma yoyo Nabbanja waffe mumuleke just mugebe bugambi munnange mukama omuhoozi bw'aba asomba abantu bamwongerako ki mu bungi Kyagulanyi tasomba abantu so temuvuma balina mumuleke bambi temuvuma Nabbanja mumuleke yoyo Nabbanja talikyuka mumuleke ayogere ebigambo bye kubanga okumanya nti Nabbanja comedian mulungi nnyo omuntu yenna bwanga oyagala mazima kamera ogitunazzaamu amaaso ate nga nebiyogera buli practical okitegeera kati abantu abo mubaleke bulungi nnyo olw'ensonga temuneeyooyo kati nyense wano nga nfundikira ekigulalugi ekisookera ddala mu kigulalugi kyayo nti agamyuka omutezi gegamyuka n'akasolo ekivunulwa nti nammwe bannaffe abakola omulimu gwe mugwenkola temwetaaga kuleekana n'abantu bano ebigambo boogera bingi ffe tubakubisa bikolwa bazinga bagamba nti Kyagulanyi abantu yasombi basombe gwe nga gwe ayogera yasombi basombe osobola okusomba famire ye wammwe oba osobola okusomba ekyalo kyesimu otuula n'obasomba bonna ne baggwayo tekisoboka mbw ate Kyagulanyi abantu bamukoowa bwe bamukoowa bazze baana bannyoko oba bakitaawo Kyagulanyi bamanyi Buganda kati kiyabalaze yagambibwa no okulaga abantu bano kankole bwe nti kaŋŋendera eddala eri gye badde bagamba siina bantu mbalageko n'agenda n'abalagira ddala nti abantu banjagala ate bannonda abasinga obungi temumanyi lwaki Kyagulanyi yakoze country tour eno kati bwe bacritique abatalina byakukola mu politics naddala waffe wa Africa omuntu yenna nga munnabyabufuzi alina ekibiina ssemateeka wa Uganda amuwa eddembe ogenda okwebuuza n'okulambula ku bantu n'okugulawo yafeesi z'ekibiina singa aba alina obusobozi obuziggulawo ekyo kiri mu ssemateeka. Ekyokubiri yabadde ayagala bbalaga kuba kati nali ebintu biri njala musoyi yabadde ayagala bbalaga nti mwogera ebigambo naye ekituufu temukimanyi kati ayagala bbalaga mazima. Abantu bamulonda mu bungi era abantu bakyamwagala. Yabadde wake up call n'akibalagako bulungi nnyo mwakitegedde bulungi nnyo. Kati mwemuve mukyusa statement kitegeeza mwekuba goal ekyo tukitadde awo. Kati yabagambye sigenda tandikira mu Buganda kantandikire lye mugaba sina bantu ekyo n'akibalagako. Mwatandise gamba nti Kyagulanyi ate kati abantu batutte mu akatego ke abattise. Notundi omusajja omukulu amaaso ne gakuluma takyasobola na kwenaaza mu mugongo kwetukuza ali mbulaaya ne lando lyambanja sente za rent neza biru tanazisasula mukati abantu abatutte mu katego ko. Gwenga akatego kiki wali okozesebo gwenga akatego kiki wali oteze nga ne family yakulema okulabirira tuna na mukazi mu nju olusi musulana mu ntebe zino musula mu kisa mu ntebe tuna kyosobola kwekolera myaka gikuweddeko mbwa katego ki gwawuliddeyo omuntu yafudde yaba tutte mu katego gwawuliddeyo omuntu yafudde oba Kyagulanyi gwe yasse era wenkubuliza gwe musajja mukulu ne mukazi mukulu ali eyo ani atta abantu mu Uganda ye mukama mu Yoseriti bahabulwa polisi we yagoberedde ebiragiro n'amateeka nga birina okubeera nti omuntu yenna bw'abanga agenda kukuŋŋaana muwe ebyokwerinda era omulagirire n'amakubo w'alina okuyita. Ebyokwerinda mwambiwadde bulungi nnyo abantu ne batambula bulungi nnyo teri gwe babbyeko ssimu teri gwe baakubye eccupa teri gwe baakoze eki kubanga kiri mu ssemateeka okitegeera.
kati mwabatamanyise bateka nga mwamanyira ya buvuyo kimwade mupikirire nnyo era bakuba abantu tiya gas bakuba emigo batte mwade mugina abazizayo era bakubye emigo babase kuba mwe kimwade mwagala omanyi ekyocha okinina nekiwera okino kinina nekiwera okikwasenga lumwe kimwade mwagala isn't so nete mwakifunye police eno emanye ebiragiro n'amateeka n'amajje naye waliwo bano bakaba no group bopika abagamba mukole ebikolwa bino ngate moment biri ku record bajja recordinga so yensonga lwaki abantu bano bonna bali ku social media abagamba kati yabatutte mu akatego kanyoko ka kitaawo gwenga gotolina katego teri muntu yafiiriddwako boda ye teri muntu yabeddwako simu yakubiddwa muggo yayononye kintu kyano kubanga police yalaze amateeka n'ebiragiro genda okwasaganya nga bwe kiri mu constitution tekyetagisa kuwa muntu singa bagenda agenda kwekalakaasa muleke yekalakaasa amaladde we as simple as that era mwabebaziza police simanyi ba DPC that is nonsense that is their constitutional right bayino kikola okuuma abantu n'ebintu byabwe nga tebamukubyeko muggo as long as you nabakuma nabba direction timudda wano nti yes nobakuuma ne bamaliriza buli omu nadde we kyetubagamba bulijjo bwemukubatiya gas one muleta unrest bwemukubatiya gas mukozinga physical damage bwemukubatiya gas mulwaza abantu mukuba abantu amasasi ne mbatta bwemutakubye tiya gas bwemutakubye masasi abantu bazze bulungi nnyo teri yalumiddwa kyetubagamba one it's an added advantage eriyo serio kubanga ta spending a sente akakebe katiya gas kazo bakagula emitwalo nga 15 emitwalo 2 kati ubanga wado ino okubatiya gas 10 oba 5 oba wasevinze sente meka kubanga bulidale bobanga limenti kubo obutebe katiya gas 10 nga buli katiya katereka buli katiya gas kagula $5 bankaga oba wasevinze sente meka ebintu bino mulina obutiru kutandika obibala nti amaanyi tegali asinga embazi yewaata era kambe katunuka ekawata so nno mwenna bali eyo mubaleke boogere era bajja kuwa kubanga Museveni kyabagamba okukola ba TV presenters ba radio presenters ba social media in-laws bonna mubabuuze ekigambo kimu munnange mukama wabwe Yoseri obanga agenze n'akola laalizi kimwongerako ki Muhozi bwaba atambula okwetoola eggwanga ye kimwongerako ki ekitayongera ku Kyagulanyi kyekyo kale autuvewo ekigwaro kinkimaliriza bulungi kati njala tugende ku video end of Eyandese kansokene security alert kansulenti president wange otuuse Robert Kyagulanyi Center njagala nsokene security alert tugende ku information Eyandese kale kyezi kayihula ndozo otuuse security alert esooka njala tegeeza international community namu bana Uganda mwana be tweet eyafulumye ngeva mu kimu ekibiina ekyamawanga agali mu luse lwa Bulaya tweet gigafulumiza oluvanyuma lwa information eyokutta Robert Kyagulanyi Center mu okusaasana ku social media oluvanyuma abatamanya ngamba kye bali bategese okuba Robert Kyagulanyi Center wa masasi mu bitundu by'amaserengeta g'eggwanga ne baswalamu era ne bakivaako naye tekinnagwa kubanga abasajja bano balina enteekateeka na mutaayika mu bitundu bibagenda okuba nti president yeyongerayo ogenda okukola laale omukulembeze wange njagadde nkutegeeze kubanga bantegeezeza nkutegeeze bigambo bino nti bw'obanga weetegekera okugenda mu bitundu by'amamboka ne mu bitundu bya east bangambi bati angambi good morning comrade thanks for the good work you are doing but please alert our president to resort back to his bulletproof attires, mostly when he is coming in Mbale. There is a dirty move planned by Mbale Industrial Division Mayor known as Masaba Mohamud Bichupuri. Why Bichupuri? Bichupuri ndoze Bichupuri. Nangamba nkutegeeze nti bano batudde mu kafuo ak'enjawulo n'aby'okwerinda nga baagala kutuusizaako bulabe mu bitundu eby'Embale ngera meeting eno abamu babadde ku lukomo kwabaddeko omukulu Kahanga Muhanga yono wano yoyao Kahanga Muhanga oyo ye mukodomi wa Yoseri Tibahabulwa kojja wa Muhozi Kanyirugaba oyo Kahanga Muhanga kwabaddeko nono yenyini eyefula nti asaba Didigi
the daily drinking general ne yabaddeko. Then nono yenyini gwola bano musajja mukuru kisawo vuga naye yomu kubateesa ku nkola eyo kisawo vuga General Salimu Sale. Then nono Yoseriti bahabulwa yenyini mutabani wa Karekezi nsiyere tamuzizide nsanga bisibe ono yenyini nga bateesa okuba nti baagala kusaanyaawo mu bitundu ebyamambuka ga Uganda ne mu Eastern era meeting eno yawadde bulungi nnyo bateekateeka okukola ekintu kino. Naye bagamba Sebusirwa njoka zitta nnyinizo ne weebuuza nnyinizo wanaafa zigenda kudda luddawa. Nabagamba nti bw'obanga oyagala okumanya omuntu levo ye y'obusiru ogirabiranga mu kufuna ensalawo y'ebintu by'alina okukola singa aba ali mu kizibu. Munne bw'otunuulira omuvubuka ono DDG Daily Drinking General Muhoozi Kanyarugaba entegeera ye ya munguba. Nina voice note gye nazannya wano ku omu kuba obbibe ng'ategeeza weakness ze n'obunafu bwe. Nina ekambagambeyo kano. Omukulu ono tasobola na kusoma bbaluwa gye bamuwandiikidde oba ne gye bayeewandiikidde n'okwogera mu public tasobola. Kiki ekyatuuka ku muntu ono? Katonda tagaba bingi, takuwa ssente n'akuwa baana oba takuwa baana n'akuwa ssente agaba ebintu bw'aba akuwadde byombi kubeerako ekitabo ekitalituukiridde. Katonda ono yamanya nti Uganda muli beebafu nnyo, muli bannafu nnyo balugoojamye. Ate Museveni n'asooka bateekako omulagala ne babakuumira omulagala ne mwebaka bulungi ne bawugula. N'agamba nedda wadde endiga zange ziri mu Uganda zeebase zirowooza zaatuuka mbu zaafuna otulo. Nze nga nze omutonzi kanziyambe nzikwatire mu kintu kino wammanga. Ekintu kino kiwammanga kye kiriwa. Wallahi billahi tallahi singa Janet Kembabazi nannyini Njovu Enterprises yali yazaala omwana omulenzi. Singa bannayuganda musula ku nkato. Singa Janet Kembabazi mama Njovu Enterprises yali yazaala omwana omulenzi. Mwandibadde musula ku nkato. Olaba tamulina. Ali ku mukoddomi we. Oli omusezi Lwabogo Odrek ali ku mutabani we gwatazaala DDG Daily Drinking General ng'akola ebikiro singa yayina omwana ow'obulenzi gwogabwa kwali yali takimanyi lwaki kuma mukazi oyo mwana mulenzi yali takimanyi. Katonda alyambanyi nti endiga zange zinna Uganda zonna zirina ekiseera zituuka ne zeebaka nga zinyowola gikwepiica na kuwemula bibasobola ebyo. N'agamba kansooke nkolemu wano wepapa ontalizaala mwana mulenzi. Mukikubire mu ngalo ez'amaanyi. Mukama weebazibwa oli w'amaanyi nnyo. Tugenze mu maaso. Munnange Mukama n'agamba kale ngenda bbawo ekibonerezo kya Museveni kino naye sirimuwa mwana ategeera yenna mu bulamu bwe bwonna sirimuwa mwana ategeera era asobola kuba nti asobola okumuddira mu bigere mu nsonga yonna naddala ebyobufuzi. Munnange Yoseeri kankusese oyinza okuba tokimanyi bino ebigambo byange nze lubyenze mbyogera. Wali weepiica ne mukyala wo oba yali girlfriend we eyali girlfriend wo Kaheru mu time y'okwepiica nga mugenda okutonda Muhoozi Kanyarugaba n'okola mukola awo second singa ttaana mukola wakola waliwo point waliwo creation yabuuka awo n'abanga Muhoozi teyawera. Kyovola bali bwati. Museveni bwali opiica mama wa Muhoozi mama wa Muhoozi oyo Hope omukyala gwe bayita Hope Kaireru bwalinga omupiica Katonda yamanya nti walibeerawo ekizibu mu Uganda ndowooza n'akuleetera kasikondo oba n'okolola mu period yo mu creation yo nga mu creatinga Muhoozi seconds wakola mbuwot waliwo wekanga muko kati mukwekanga ni wabeerawo ekyabuuka ekyalina okujjuza Muhoozi n'atajjula agenda okuvaayo nga yoyo. So Katonda mu creation period yawo wakololamu ku Katonda nga muli mukwepiica awo eyo second bbiri oba ttaano zewakololamu oti newekanga nga muli mukwepiica ezo second zokka mu creation ezo Muhoozi ayinamu wakati wa second emu ku ttaano ezimu bulamu mu bwongo kyovula nti alowooza bw'atyo
kati n'ekyo Katonda kitulira obutezi nti olaba kubanga ategeera bwala tuba tugenda kulaba ebizibu ku nsi ya Katonda. So ekyo nakyo Museveni wakimanyi gali maanyi ga Katonda era Mukama weebale nnyo okuba nti wakola ekintu ekyo. Otherwise bamuleka ne picha najjuza bulungi creation nejjula onaavayo nga ategeera bulungi nga mulamba twandibale tuli ku kizibu ekitagambika. Ekyo nkimaze yeke nnyini ng'omukulu eyeyitayo Seeri Machua era yasinga okutegeera mu Africa ne mu East Africa. Katonda yamumma obwongo nti nekyalabyeko kimulema okwanalizinga nti tasobola kuteesala abantu ekintu kirimu kugula bantu kubatta ekyasobola kugula bantu nakubatta alemye lwakiri akutuulirira n'akuwa obutwa n'ofa ye system gy'amanyi yokka. Okumanya ono musajja mujaaye talina statement gye yali akoze n'agiibirako era abantu bonna bakugamba nti Museveni okwogera amazima gaba gamusimattuse nkiddamu. Museveni okwogera amazima gaba gamusimattuse buli kigambo kyonna kyayogera bukyanga ajja mu Uganda kya bulimba. Mukama weebale tubirabira tubitegedde bulungi nnyo kati family yonna eri awo eri stagnant. So mutegedde bulungi lwaki Katonda ali ku side yaffe. On tasobola kubuuka nature emutwalaganya kyekisooka. Ekyokubiri tasobola kubuuka pressure mutwalaganya. Ekyokusatu talina muntu yenna gwe yeesiga eyo nayo added advantage nana gwe yeesiga ekisembayo. Buli muntu yenna eyandibadde asemberera Museveni ng'alimu empeka emera yakola ekikobera ku bannayuganda. Bw'aba teyabba yatta, bw'aba teyatta yafera, bw'aba teyafera ayina ekikolero ekiro kye yakola. Kati abasinga obungi ye kennyini Mukama n'atuyamba n'abejjirangawo omu ku omu okutuuka olwali lwaba nga talina muntu yenna gw'asobola kulekawo kulabirira bintu bye na ggwanga. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo ku nsonga njala mwebaze Mukama Katonda yeebale nnyo yeebalire ddala. Byonna ebiriwo Mukama ali naffe naye muzuukuke ng'omwana bw'akubye akayimba kali muzuukuke. Eddakiika ezo Museveni ze yakoleramu ng'ali mu kwepiica omukyala oli Hope azala Muhoozi Kanyarugaba. Eddakiika oba yali sekendi saa ssatu nakola oba ne yeekanga bw'ati creation ya skippingamu eddakiika ekyo bula Muhoozi tawera awo tuvuddewo. Kati tugenze ku mboozi entufu yatuleese. Nga sinagera ku mboozi entufu yatuleese akatengo kangi nnyo. Wabuzibidde olwaleero nga omukulu Felix Kulimba awandiise ekiwandiiko ekirabula abantu obutaddamu kwambala bukofiira bwefaanagiriza na bwa basirikale olw'okuba bagenza okulanga embala kyakutte Kasese kyakutte Fort Portal kyakutte kati abantu bagenda Mbale na mu Northern Uganda baga kituyitidde kumukulu twagala kugamba buli kimu mukikole nebba mwagala kuyisa kafyu ng'abantu bakyajja mu kibuga mujja kibeeramu muli baddembe naye mukimanye nti kyomukola obudde bagenze ko temukyalina budde ate munda kyemugamba bantu ekiwandiiko mukire bulungi ku mitimbagano egy'enjawulo. Kati katutandike video entuufu eyatuleese olwaleero. Alright, kansokena kano kayiseewo ndowooza. Kansokena kano kayiseewo. Mwalabe bulungi nnyo Yoseeri wayisa etteeka lya Balenciaga n'ogamba nti gwe era odiri toyagala nnyo bantu bakola ki bantu beeyisa mu ngeri ey'ekifuula nnenge naye ne nkugamba nti munnange tosobola kuyisa tteeka eryo ne likola kubanga gwe kennyini famire eri mu kika kyekimu ky'abantu abo. Njala tegeeza ensi mwategedde ani yayambazza Yoseeri okukola engoye ze babaddeko ez'omukolo ogwo. Omukulu oyo bamuyita kyokka naye ono girlfriend wa Muhoozi Kanyarugaba. Ono girlfriend wa Muhoozi Kanyarugaba yayambazza famire yonna ku mukolo ogwa okukola ki okujaguza emyaka 5 egy'obufumbo. Omukulu ono yayambaziza kyokka ng'omukulu ono boyfriend oba girlfriend wa Muhoozi Kanyarugaba gwe contract ey'okuba nti akola ki akola engoye zino zonna kyokka ng'omuvubuka ono boyfriend wa Muhoozi Kanyarugaba mulamu yoyo nno yabadde fashion designer ow'omukolo ogw'emyaka 5 yoyo boyfriend wa Muhoozi Kanyarugaba ngenda babulira amannya ge yabadde fashion designer yoyo simusiyazi mulwadde simusiyazi muki simusiyazi mulwadde lindako simusiyazi mulwadde yoyo nno boyfriend wa Muhoozi Kanyarugaba gwe bawadde okukola engoye ez'emikolo egyo kubanga
girlfriend we yamuwadde business yokukola engoye ezo yoyo omwami oyo amanya ge company bagiyita Lare Casuals naye nga amanya ge ye Lare King omukulu ono akasiba kyanja kyentegeddeko nti kyanja eno singa Katonda aba akomezaawo system eri ey'okusaanyawo ebibuga ekyalo kye bayita kyanja oba akatundu ke bayita kyanja Katonda n'ayitawo obuyisi konna asobola okukazikiriza kali mu dipo z'abantu bano kati mukulu ono mvubuka gwe bayita Lare Kings oba Lare Casuals girlfriend wa muhoozi era nga basinkana buli lwa Sunday ne bakola emikolo gyennyini era weebuuza lwaki omusajja ono muhoozi era akolagana nnyo ne gundi omusajja oli yali headmaster wa Smaka deodorant aliganyira kilasi zezo bye bintu bye bimu so Museveni ogamba nti tokolagana abantu bano era mu family tobalina naye nga ate okimanyi bulungi nnyo nti ne yakoledde engoye zammwe muyitani yo yandibadde dota ate muwala kinkiyite ntya kubanga ono boyfriend wa muhoozi ono boyfriend Lare Casuals oba Lare King iyo boyfriend wa muhoozi era basinkana kyanja lula Sunday yakoze engoye ezo kati omuvubuka ono bevuga ne muhoozi kanirupama muyite ntya iniro yakoze engoye zino kyokka nga naye ali mu Balesia ga system eyo gyakoleramu kati ebintu bino manyi bisesa kansoke mbazzeeko kemabega katono Museveni okumanya oyina obuzibu bw'amaanyi kansoke nkuzzeeko nnyo emabega mu bantu bano bonna b'ogamba nti todiringa nabo era tosobola kuba nti okola ebintu bino byonna njala kubuuza etteeka lino waliisa era twalabye nga ofisi ya Attorney General eyisa ekiragiro mu bitotole Uganda yonna nti baddamu okukwata ku nsonga baba bakwata abantu bano tebakwata mu giri gye balina bakwata olw'ensonga waliwo obuwaire balina okukyusa mu ssemateeka ono ng'ate mukitegedde bulungi nti yakoze engoye zino muvubuka boy oba girlfriend wa muhoozi Kanyarugaba yabambaza ku mukolo ogwo bamuyita Martin Lare bamuyita Martin Lare yakoze omukolo guno ate ngono boyfriend wa muhoozi kati tugambe nti abantu bano bewakana njala kubuuza ekibuuzo kimu era etteeka lino bwe lyayita family yonna almost bonna bavuzi ba mpanka muno omuli muhoozi Kanyarugaba yennyini drinking general muvuzi wa mpanka onoomutta kuliko Andrew Mwenda mukoddomiwo onoomutta kuliko muwalawo Dana Kamuntu Museveni naye onoomutta kuliko Toyota Motowo Kaguta naye wa muvuzi wa mpanka onoomutta kuliko Sodo Kaguta ne muvuzi wa mpanka onoomutta kyetubuuza obudde tulina butono kubanga bikatwala obudde butwala kantindiggwa ate nga tulina okutamba simu ndoza kampite mu bwangu sokobo information tuleke tugende mu maaso alright ngabe nabagamba nti mutusi master plan emyaka 5 mwalimu akawaira akagamba nti buli muntu yenna owakabano ne bwana bazizza omusango bajja tuula bamusonyiwe emisango gino bagize ku bantu banna Uganda bannakabala so nze tekyannewunyisiza okuba nti kale kezi kayihula bamuggyeko emisango olw'okuba nti bagenda kuba nti baddamu omudeployinga naye njala sooka kubikira mwenna abagenzeeyo for the first time tukimanyi nti constitution y'amagye etegeeza nti omukulembeze yenna okulitalinga abasirikale anaba litalingira mu army barracks era gye balina obbasendingira okuba nti bava kola ki bawummula naye Yoseri abantu bano bonna nga bwe nabagamba nti alina enteekateeka ebajjawo yabatutte mu State House entebe gyasobodde oba yadde entebe gye yabatutte n'asobola okuba nti abawummuliza muyinza okuba temwalidde ne mwe mwetegekedde entebe mwe mwetegekedde kalamu ze mwawandiikiddeko oba empapula ku mwakoleddeko notisi ng'omujaseri ayogera muyinza okuba temwalidde naye entebe ze mwatuddeko mwazeetegekedde ekkalamu ze mwakutte mu mwazi nazo ebitebe mwandise mu mwazi nabyo kale mbagaliza okubeerayo ku lungi nemu wajja kuyita omwaka gumu muyinza okutetuka 226 mwena nga mutandise okukonkanga nga ffene omu ku omu mwenna mbabuulidde kino kibajja kunze mukijja kunze mbagaye buli jjalo gwe balitaalinze oba tolijjeno nga bakuggyeko wavudde mu magye n'ogenda bakulitaalingira mu State House mujja kumbuli ekyabatutte ne bwe balitaalinga omwami ono
njagala bere ku video eno ono kale Ekikoze Kayihura omwami ono mula bulungi nnyo wano ngali already yali amaze okuba nti awaliwa mission okuba nti ayingira Muhoozi project mula bulungi nnyo mumula bulungi nnyo bali bamaze omuyingiza muki bali bamaze omuyingiza mu project era ndoza mula bulungi nnyo awo nyini wenyini kubanga amateeka gasoma nti omuntu bwabera nga convict tateekeddwa kwetaba mu kintu kyonna kati bana aba Muhoozi project okulira mutabani wa muganda wa Museveni bali bannacho omwami ono ate nga nene didigi yennyini yali asinkanyeko omwami ono ku nsonga zezimu kati tugenda mpola Yoseri oyagala mwabadde ne plan which ewedde mwalina meeting mu State House Entebbe gye mwasinkana kale Kayihura nawe kenyini wali mu ne family yonna nga mwagala kuddamu ku planning butwe mugenda okukola ku nenga kweno muina amanya ge mwamentioninzeeko kuba ndigale gayina okulidinga kweno nga mwemuli mwadde mugisha muntu ne mugisha muntu nga temwagala musikaye mu kifaananyi kyali mweri mu civilian ero yakyabali byokusika okuzza mu system ya mwada bakolera kubanga mwagala muteeke eri yasigale nga omuntu atali mu ya government nga mwali oyabaddemu era mwamproposinzeeko naye nga temusobola mujja mu image eri ngo atatekenze overpower. It is impossible. Ni proposing erinnya lya mukulu gwe bayita Geno Tiniefunza oba Sejusa. Geno Tiniefunza naye esaaga tasobola kuva mu bagambo yawambye. It is impossible kubanga yali na criminal records ne weziri. Ne muleta Ekikoze Kayihura mwagenza okumala mu proposing nga yali willing ne mukubera willing temukimanyi nti Ekikoze Kayihura yali agaddeko n'okuwamba Yoseri ekyo nakyo mukirabidde naye nga bwe tumanyi nti mubeera n'enteekateeka nyingi era mwagenza okuba mu meeting eno nga kuje mwade mutegese naye yise butaka kati kitegeeza temulina programu yonna plan at the moment ate temwagala genda mu kalulu ate yagenda mu kalulu fulu baffe tumayisa yonna mu government ya mwekoma kati obunkeke buli luddawa mukuru Ekikoze Kayihura owaka bano njala kugaba munnange ndakulabye osinika obulingaya oyambadde obukoti wedda wefutisenga omulamu musibe ku gaali embazi kwereza ziringanga eza mwogo mukalu ono gwe wookya wali ennamanve era nga osanyukiridde yenna olinga gwe bikuliddeko naye njagala kugamba bwete ebyafa biddiringana Uganda nsingazi ate teyeerabira olw'okuba nti mwalina mission yammwe y'emyaka 50 nga balina ddo balongoosa amannya gammwe gwe kuteeka ebbale kuteeka mu kkooti kyali kigumazanga ente eri emberi w'ekyoto bwessa bw'oyinza okuza nti ekuma mu kyoto kumbe emmere eno ekola kati bwe kityo mwakola Ekikoze Kayihura mu kkooti yammwe ya Kabano court oba kkooti zino ezammwe eza kangalu baakulirizinze bulungi bakuggyako emisango webale nnyo webalire ddala okuba nti bakuggyako emisango mu Kabano court bakuggyeko emisango nekye tuyita public court ey'Abannayuganda nekye tuyita international criminal court tenakuggyako musango. One, olina passport both eyo ng'omuntu nekulaga nti oli mukungu wa Yoseri bw'oba osobola bakuggyeko emisango osobola okulinnya ennyonyi n'ogenda e Bungereza oba n'ogenda mu Amerika oba n'ogenda mu Europe anti nga bakuggyeko emisango wenkugambidde kooti yammwe ey'Akabano it's very easy okuggyako emisango kubanga kiri mu nteekateeka mu ntandikwa yammwe naye mu public court y'abantu Bannayuganda tosobola kuvaako misango ku likodi zino zengenda okusoma era nakulabye ng'osinikiriza obunnyo olinganga embuzi kimeeme esabalaavu ng'owanisa obunnyo I'm very happy now I'm a free man waakalya free man ku bantu bwewakatambwa gwe kasajja gwe olinga omulambo oguva e Congo ng'ate guli kuvugira ku bigere musa abantu b'abantu muli omusinika amanyi kuba mulowooza nti abantu basobola kwogera kati mukulu public court gino emisango egimanyi n'ebyafaayo bimanyi bulungi nnyo njala kugamba kale kooti yammwe ey'Akabano yakutadde bulungi nnyo era ne bakusonyiwa naye olina passport International Criminal Court ekulina emisango gyegiri public court ekumanyi bulungi nnyo ne rekodi zaabwe gyeziri njala kubuuza Yoseri ti bahabala otabasire mutano wakale enseera etamuzizidde ensanga bisibe nanyini kabuyonjo etambula ne famire yammwe njala mwonziremu ebibuuzo bino wammanga nga ne Kayihura kwali ebibuuzo bino bibino wammanga mukulu Ekikoze Kayihura njala kubuuza gw'olowooza Bannayuganda bwe banywa omwenge ne balya n'ennyama oba ne balya ebijanjaalo nolowooza nti bubasirula tebeerabira gw'okimanyi nti famire y'omwami omugenzi Kasiwuukira ekimanyi bulungi nnyo nti gwe wali mu lukolo lwa Takasiwuukira kati golooza olw'okuba eri mu Kabano court gye baali bakutadde ng'ekigumazi obuzaabuza abantu golooza famire ya Kasiwuukira tekimanyi nti gwe wa Takasiwuukira Maka Bugembe Kasiwuukira golooza famire tekimanyi nti Kayihura gwe wa Maka Bugembe
kasiwukira woza tekimanyi kamano koti yo yakutadde kati yo family y'omugenzi kasiwukira yes yoloza yote manyi nti gwa tata waayo oba na mugwa takasiwukira tugenze maaso njera kubuuza golowooza family ya omugenzi Andrew Felix Kaweesa tekimanyi nti gwa ta omugenzi Andrew Felix Kaweesa mukangalu koti bakutadde ya mu y'abanyarwanda yakabano bakutadde Andrew Felix Kaweesa family tekimanyi nti gwa mutta eno public court ekujjukiza mukulu Karekezi Kayihura goloza public court manyi nti gwatta honorable Abiriga nga Museveni agukozesa mutta Abiriga goza court teki public court tekimanyi nti gwatta Abiriga mukoto lokuba tebagu mentioninzeko goza court tekimanyi nti gwatta Abiriga tugenze maaso mukulu Karekezi Kayihura bakutadde dobera mu kibera kya mukete dinyo era ngo lisima tulingo omulambo obuve Kongo basibye ku gaali ngera kuboza goloza mukwano gwabanji kirumira gumwako ba masasi no mulesa family ye goloza family ya kirumira temanyi guwatta kirumira abakutadde mu kabano court I'm very happy I'm a free man now I don't have any case to answer yes, you're a free man, you can laugh. But you think that the public forgets. We don't forget. We don't forget. We have records. And we are still keeping all the records. So, tuvude ku mugenzi kirumira. Why? Twagala kubuuza goloza kommente y'abasiramu yerabidde bamasheke mu bibadde mutta during your regime ngo cyali IGP berabidde bamasheke bose family zabo. Goloza Karekezi Kayihura bana Uganda berabidde nti go badotta bakazi mu Kampala Entebbe wakiso nga mbafumite biti mu mbogo mu basala kama bere goza tukirabidde nti guwa batta ne group yo goza tukirabidde nti guwa tanga bakazi mu Entebbe wakiso mukono Kampala nga mufumita abakazi abaganda mbafumite bisomo biti mu mbogo nga mazo bakozesana ko gulisa maanyi goza tukimanyi nti guwa lyo mabega wacho ngo okikola kale kabano kote kutadde eno public legenda kota kubanga ekimanyi International Criminal Court ekimanyi records je ziri tugenze maaso mukulu abantu bandiyagadde okumanya ani yali mabega wa boda 2020 eyakuliranga kitata Abdul goloza tukimanyi tegwagirimu era nga golagira abaana ba boda abakubo butayimba babatte abalamba siba mu South House mbasibeko buloka goza tukimanyi nti boda bakimanyi nti ne kitata yomu ku bakoziwo era ngogenda koddamu ku group yo goza tukimanyi tugenze maaso mukulu Karekezi Kayihura gobadde olowooza nti omugenzi omulamuzi Joan Kagezi gowatta mu kyekazi watunga agenda gula michungwa n'obutondo okamulira abaana be goloza ko public court kimanyi nti gowatta Joan Kagezi era ali magombe ali magombe jali jatasobola kudda nga family ebona abona goloza Kayihura family ya Joan Kagezi yera bintu gwa mutta public musemanyi koti ya Amajje ntadde wakajirya tugenze maaso omukuru Kayihura Karekezi goloza family y'omugenzi Muhammad Kirumira bawa mama Fina goloza mama Fina nawe Kayihura tubera bidde Muhammad Kirumira mwamutta Muruza twera bidde Muhammad Kirumira mwamutta muruza twera bidde tukimanyi bulungi nnyo Karekezi Kayihura goloza twera bidde gwa tasheki kirya eroza tukira bidde goloza public era bati gwa ta wamala omugaga mu Kampala wamala tigwa mota koti ya moyaka bali yakutadde nga bwe kyali mu nkola ya mu yemyaka 50 kati mukuru wafunye passport yo tukusaba ogendeko mu Amerika ofune visa ogendeko mu Amerika ogendeko mu Europe oba ogendeko mu season nezi yawo kumpi kwata passport yo gende anti bali bakutadde yo free to go goboloza nti ensi nyangu ensi bamanya ate ekyabanoonya tukimanyi bulungi nnyo nti bano bonna abagenda n'obatta mu misango gyonna egyakuvunaanwa njagala ombuulireyo omuntu omu eyajjanga witness mu court n'akulumiriza nti Karekezi wakola ekintu kino
njagala ompeeyo omuwi w'obujulizi omujulizi omwe yajja mu kooti ng'emisango gye giwulirizibwa era gyawulirizibwa ddi bajulizi ki abaaleetebwa bali luddawa baakuvunana ku misango ki era bajulizi ki abaleeta mu kooti nga bakulumiriza njagala ombuulireyo omusango mujulizi ki kwoza tebaliiyo lwaki tebabaleeta tuvuddewo tukimanyi bulungi nnyo endu zino zonna gurupu zengenda okusoma baali bakozi bo era nakati bwe bali abalolede okuddamu okukujja okulumba buto muno mwe muli Sobbi tukimanyi nti mukozi wo era naye waali Paddy Sserunjogi Sobbi waali baali bamuvunyaanyeeko kuliko Siraje Bakaleke yadduka n'agendako mu diaspora naye gyali Abududu Kitadda bamusiba ng'obujulizi weebuli abaali balimulumiza ne bamala ne bamuta era mu kangalu kooti yammwe tugenze ku baloza naye gyali bamuta era naye n'afuluma ali abutaala mu kooti yammwe kangalu tugenze ku ba crime preventers bodda bwali okozesa okwetoola Uganda yonna gwolowooza tebaliiyo omwani ne katabani kakayimirira nti kali redde okutta abantu ku lwa Museveni gwolowooza tetubimanyi ezo video ku internet gye ziti twerabira tujja zijjayo tupiniyu nga gavumenti ekyuse gye bujja katunoonye watali bbanga ddene nnyo bino byonna tubikugamba Kibooko squad eyakubanga abantu mu Kampala entebe mukono wa Kiso gwolowooza twerabidde nti abantu bonna abo baali bakozi bo ng'obakozesa okuba abantu okubatta When I'm a free man, I can walk. I don't have any case. Yes, in the Kabano courts, you are free because it was written in the 50th master plan to clean all those family members who committed the crime. It was written there officially. That's what Museveni did. He cleared your name in that court, but in public court, in the International Criminal Court, you are not yet be cleared, and you are wanted internationally. So be very careful, and let the public know that whatever was done by Museveni to clear you through his kangaroo courts, it is on record that all those things were planned to clear all the names of family members in the 50th master plan. Mbabulidde ku mission yabaddeyo ku Friday gibadde baagala okukolanga ku twagitegedde bulungi nnyo naye byonna bibeera olw'ensonga tuba tumanyi nti bano abasajja baagala kukola buli kimu kye baagala okukola olw'ensonga nti ensi ebamanyi ku buli kintu kyonna kye bakola tugenze mu maaso saagala bali azaamaanya olw'ensonga nti program nabagambye nti ejja kubeera yakkuba masimu tugenda kuba masimu naye tetwagala ekisokera ddala tetugenda kuyiwa ntungo mu program yale tutuyiwa ntungo kuyiwa entugo kuwemula program ezange tebaziwemulira kubanga ziraba abantu bakulu bonna njagala okwata essimu yo ogenda kuba ku WhatsApp bw'oba olyanga essimu eri engage liba kuli kaagiriko please tokuba ssimu leka omuntu ayogere tugenda kukozesa eddakiika 2 okujja nga oli alina crucial information osobola omuwa eddakiika 3 ku 4 bw'obanga oli alina crucial information somuwa eddakiika 3 ku 4 niyo omuntu atalina crucial information eddakiika 2 tugenda teesa tulina dakiika 5 strictly okuba essimu twogere ensonga nga bwe ziri towemula saagala muntu yenna awemula tetuyiwa ntungo oba kusaasanya ntungo ku programu ya leero naye ng'ekigenda mu maaso mu Uganda buli omu akyetegereze era guba ajja kuba akimanyi kati amasimu njagala gata mu butongole tugende mu maaso olw'okuba nadde mbasuubiza nti olwalwako amasimu mbadde nosooka okuyisaawo information yonna nga bweri okujja nga sinagenda ono y'omu ku basiru abali mu byobufuzi babadde balowooza nti tubamanyi omukulu ono mukulu kambazanyire ka video kano muwemu eddakiika 2 zokka mutegeeze ensonga zino yono omwami ono kambategereze yono omwami ono wait a minute omwami yoyo kuno kugenda kugattako ki ku kyatulemesa okuwangula akalulu ka 2020
Leero kyekibuuzo kye twandibadde twebuuza ntoke tutambudde tugenze embalala yesuzukusiza abantu baffe bazze tugudde ofiisi kigenda tukolera ki okulaba nti no tuwangula akalulu ka 2026 ofiisi eno emiramwa gyayo ki mukulu ssebo omukulu bamwita Sebamala omukulu oyo ye yajja second year vice president mu ntebe omukulu oyo tukimanyi nti Museveni yamuteekawo ng'ayagala okweggyako sekandi era n'akalu yabbakabbe mukulu Sebamala oyina ebizibu bingi bye baconcentratingako one bw'ogamba nti mwaguddewo office bamukunganya abantu toli part of national platform and people power obulumi obujja luddawa in the first place mukulu Sebamala obulumi obujja luddawa toli part of national platform toli part of people power where do you get paid? You are paid to be a fool because you're a fool and a typical thief. You are paid to be a fool and you're a typical thief because you know how you play your games because you are paid by Museveni. And we know how. We know how you defeated the former president, the former vice president, Edward II Chiwanuka. Museveni all along wanted to part away with the second Chiwanuka. That's why they planted you there and they did all things which public can't even understand to become a member of parliament of that area. So go slow. First and foremost, you have a lot of problems as a person. Oli musajja MOP omufere owe barua. Oli